Tumwesige Joram ng'abasinga babadde bamumanyi nga Joram Parsons UG ng'ono abadde kiddonyo wa Alien Skin oba Patrick Mulwana olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Museenene eddaza 2024 lwe lukoze olunaku lwe lwasimbye okubeera ku Sseŋŋendo Nabulamu enkuyanja kwe tweyagalira kooti tetulinnyuka. Omukulu ono olunaku olwaleero lwateekeddwa mu nnyumba ye ey'erubeerera ewa Walumbe Tanda mu disitulikiti emanyikiddwa nga eya Luweero mu tawuni eya Zirowe ekyalo ekimanyikiddwa nga Kibanga. Omukulu ono kusinziira ku babadde mu kuziika kyogeddwa lunye nti yafudde accident era n'aziikibwa ku myaka 28 egy'obukulu. Omukulu Alien Skin wenjogerera kaakano ali mu nkomyo eruzira, naye obubaka bwe obw'okukungubaga bwetikkiddwa omukulu amanyikiddwa nga Joka defender wa Alien Skin Kadumpa ya Siddangalades era ng'ono enteekateeka yaziwoomyemu omutwe okuva lunaku lwa kawungeezi ng'ennaku z'omwezi 2 era yakunze banne abali mu kibiina ekya Fangoni Forest okusimbula okwolekera ogendo ziika munnaabwe. Era olunaku olwaleero enkoko baagikutte mumwa okeera okweyiwa mu Kayoola bbaasi okwolekera ebitundu by'e Luweero mu busiika sayidi zeyo okuziika munnaabwe. Ekyasse omugenzi ne kaakano batutegeeza nti yabadde accident. Okusinziira ku bigambo ebyogeddwa Joka ategeezezza bannayuganda nti omulambo gw'omugenzi gugenza oteekebwa mu nnyumba ey'olubeerera nga gwasaliddwako ebitundu bye byategeeza nti byatwaliddwa. Era n'ategeeza abakungubazi nti n'ekyasibizza Alien Skin bebe eddwaliro okweraliikirira okumanya ki ekyabadde kisse omugenzi. Bw'atyo ne basalawo ne bamukwata ne bamusiba bazike omugenzi, then bwe bamala okumuziika bamale bamute adde ebweru munywanyi gibadde miranga na biwoobe eri abako ab'eŋŋanda n'emikwano abamukubyengako ebirozo. Omuvubuka omuto wenjogerera kaakano takyaliwo, afuuse lugero era wajja kuyita eddaaza nkuyanja afuuke enguli. Nkuyanja nkyasosootola. Subscribinga munywanyi Export TV YouTube channel kosa ne TikTok account Omwana Soda. Facebook nakwo tukyaleeta, tukyalinda enteekateeka ez'omulamuzi ze yatutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi Ntenvu omukulu Patrick Mulwana zagenda okulabikirako mu kkooti abiwere nnembye attuuke n'omusango ogw'okunyakula essimu ku muvubuka amanyikiddwa nga Mubiru Saalimu. Namugereka Ddunda akuume.